ngamba nti okola kyamaanyi nnyo okubanga weekumidde wano ku Fifije the news anchor muje balije mutusizaako engalo olunaku olwaleero ndi wano okubanga mbaweereza mu ngeri emu oba endala muje baleko muje balire ddala gwena eyakatwegattako omukwano okusaba sookawo subscribing ate tubeere nga tukifa bakula ate tukiguse era olunaku olwaleero amawulire gendese ga ssanyu anti baganda baffe bannyinaffe bamaama baffe bato baffe ne bakulu baffe abali mu mawanga gabawarabu abangi be mwakazaako erya obwakadaama oba ssekadama kyaddaaki mukama amaze n'ayanukula essaala yaabwe wamu n'omulanga gwabwe. Mu ddakiika eno wenjogerera ekiwandiiko kifulumye ekiraga nti airport ey'Entebbe bwetyo yakubanga eggulwawo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2020 guno gwennyini bano bakubanga batandika okuviira ddala mu mawanga gano. Bangi babadde bakwatiddwayo nga bali mu lockdown era nga bano babadde nga balaajana, abamu bafiiriddeyo tebasobodde kubanga bamekinga kutuuka kubanga badda mu nsi yaabwe. Bangi bazze babonaabona, tumanyi nti mu mawanga ag'ebweru ge tuzze tukoleramu oba abannaffe ge bazze bakoleramu amawanga ag'abawarabu ge gasinze okubanga si mangu. Bangi balusuddemu akaba mu mawanga gano ate nga n'emibiri gyabwe oluvannyuma lw'okufa tegiyisiddwa bulungi ate nga oluusi n'ebibasse naddala bamaama oba baganda baffe oluusi ebiba bibasse biba bivudde ku bakama baabwe babalagajjalira ate nga ne gavumenti yaabwe yeesuuliddeyo gwa naggamba ku nsonga eno. Tulinayo abakulu abamu abagezezzaako kubanga bakwasaganya ensonga eno okulaba nti abantu bano bayambibwa mu ngeri emu oba endala kubanga nabo basaana okubanga basanyukirako mu ssente ze bekoleddeko babaako obulungi naye byo ky'olina okumanya si byangu. Ensi nnyingi ezirimu bannayuganda ky'obumanya era ng'abo bannayuganda bonna okuva embeera eno eya lockdown bwe yagwawo oba eya coronavirus bazze balaajana n'amawanga amalala nga buli omu ayagala kubanga atwala omuntu we mu nsi ye asobole okubanga afunirayo emirembe. Anti munnange waliwo olugero luli mu luzungu olugamba nti from east to west home is the best. Okitegeera kati ne bwolagawa eyo tewasobola kufuuka wammwe kyaddaaki oba olina okudda ewammwe n'obanga ofuna emirembe. Weewaawo ensi nnyingi zavaayo ne ziba nga zinunula abantu baazo ne baba nga badda ku butaka. Bannayuganda bangi nabo mu nsi ez'endala okugeza nga China, South Africa, Canada bataasibwa ne baba nga badda ewaka naye bano ababadde mu nsi zino ez'abawarabu okusingira ddala Oman, Saudi Arabia, Dubai babadde tebanaba kubanga bafiibwako. Naye wenjogerera mu kaseera kano omukisa gwandibanga gugguse anti kati tiketi zifulumye era nga gyeziri zino nno nga tiketi emu bagifulumiza ku $335. Mugenda kubanga mutandika okubookinga tiketi zino osobola ogibookinga online oba n'ogibookinga through your agent osobola okubanga ate odda ewaka. Bangi bamaama bali eyo bamisinga abaana baabwe bamisinga famiri zaabwe abantu baabwe. Weewaawo ke kaseera mukama amaze n'akikolako era nga okugenderako ddala mu maaso bamaama bano bakolera ddala emirimu egy'amaanyi ate nga si nabo bokka ne bataata abaakazibwako erya bassekadama bakolera ddala emirimu egy'amaanyi era nga bano gavumenti ebafunirako ddala omusolo gw'amaanyi ddala so nga ngamba nabo bandibadde bambi tebasuulibwawo bandibadde nga bafiibwako nga bwe bakikola ku balala ne babadduukirira mu bwangu ne bano bandibadde nga bakikolerawo kubanga abasinga contract zaabwe zaali zaggwako dda ate nga mu mayumba mwe bali babeereramu ku bugubi. Bangi tubuzze tubalabanga bakaaba balaajana basaba kuyambibwa basaba kudda waka bawulira babikooye. Okitegeera mulimu n'abadde batanaba kubanga contracts bazimalako naye olw'okunyigirizibwa okungi embeera gye bayitamu mwanattu ne babanga beetamiddwa nga bawulira ekintu kibatamye oba nga kibatuddemu. Naye weewaawo mukama amaze n'ayanukula essaala anti oyo ye talya nguzi era nga ezo tiketi zenjogeddeko zifulumizibwa mu Fly Emirates ne Fly Dubai. Sofa beba kakikolako bokka okubanga basobola okubanga bataakirizaako
ku baana abo bakadaama oba bassekadaama abali mu mbeera eyeetaga okubanga badda ewaka. Abaagalwa abalungi munzikirize mbasiibule mwebale kubanga mwekumira waneeno ku Fifije the news anchor, mwongere okubanga musubscribinga, mwongere okubanga mwekumirawo. Ebirungi bikyajja, nkyabaweereza, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba naye temwerabira kubanga ate musaba n'omutonzi okubanga abakuuma nga muli bulungi nnyo nnyini ddala.